bagamba mutya abalungi abeekuumira kusenga face to face sikansuubira muli bulungi byonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olwaleero njagala kwogera ku kimulowooza ku bakyala. Mbeera nnyo ku basajja, omusajja amanyiga ekisajja, omusajja obukodyo bw'okosozi n'omukazi, omusajja. Naye teri kintu kimenya musajja nga kuzina mukazi nga gwazina alinga ekiti, nga gwazina tabitegeera. Nti omusajja ne waaba mukugu mu kyakola ng'abimanyi ng'abitegeera, kasita agwa ku mukazi nga ffala tagenda kunyumirwa. Ekyo ng'okitadde ebbali, waliwo n'abakyala nga temumalaako, nga gwe tosobola kuvuga rawundi 2 nga tekisoboka, kaakati ndi ku ggwe. Waliwo obukodyo bw'osobola okubeera ng'okozesa nga ggwe omukyala naawe n'obeera ng'owangaalirako mu kwezina. N'osobola okuwangaala rawundi 2 rawundi 3 ng'ekyo kitadde n'ebbali n'osobola okubeera ng'onyumisisa omusajjawo nga tuvudde ku bino nti mwiga okusikira, nga tuvudde ku bino nti bannange nnina enfuli, bannange nnina biki. Waliwo ebintu ebirala by'olina okukola we're not going to rely ku nfuli, ku mazzi, ku ki. Gwe tosanga ngayo musajja ng'alina abawala 2 ng'omu talina yadde ettondo ly'otuzzi nga bakozesa namuseereza bagula mugule oba ne bateekayo ka oyiro. Naye nga bwe kituuka mu kitanda ng'oli alina agafukumula bufukumuza alinganga agamba nti taa, naye ng'oba muganda kirondawo 2 asobola okulondawo n'omukazi. Ekisookera ddala ekiwoomya emmanayo bino byonna bijja giwoomya naye waliwo ekigenda gisukkulumya bwe bukodyo bw'olina mu kitanda. Obukodyo bw'osobola okwasaganyizibwamu omusajja n'awulira nti ndina mukazi mu buliri si ndina ddole. Naye n'obeera n'omusajja nze nina enfuli nasika nti omusino gwange kweguliyo, omusajja y'amanyi akole buli kimu. Weeweeta omusajja weeweeta omusajja naye awulire nti ddala ompeeweese. Omanyi kibayita okuweeweeta omuntu n'omuyisaako engalo n'omuweeweeta n'awulira nga ddala omutuuse. Bino ebintu bye mbagamba muyinza obutafuna mukisa bantu bamu bazagamba kuba kaakati ennaku zino basenga bafe ab'edda nga batubuulirira n'akugamba mwana wange bw'oba ogenda mu bufumbo munnange omusajja omufumbiranga, omusajja omulabirira, naye ate bw'otuuka mu kitanda ate munnange okola bwoti ne bwoti. Temwina agenda bibagamba. Kati munsikirize mbabuulire gwe alina abikugamba alhamdulillah weebaze Katonda. Seyiga okuweeweeta ku bbaawo ate ng'omuweeweeta ebirungi. Omusajja olukuteeka embolo mu mana bwe papa n'omanya nti nguwulidde guyingidde naawe muyambeko. Tobeera bubeezaawo n'ogamba nti nze kaakati n'ogaziya amagulu. Naawe muyambeko otya. Tambulira ku luzimu y'embolo bw'eyingiranga okyusa ekiwato, bw'eyingiranga okyusa ekiwato, bw'asikanga omusikako. Tulina kye tuyita okumiima omukira. Okumiima omukira kwe kubeera nga like nsobola okukwata okuzanyisa ebinywa byange nembeera nga nsobola okukwatira omukira mu mana ne gubeera ng'ogwera okingiddeyo nti kaŋŋambe I breathe in nsika omukka oba kankitwale ng'omuntu abadde afuka n'osiba omusulo then n'omala n'oguta. Saawa zino kigezeeko kale tolifuka oba tolina na musulo naye kigezeeko beerenga asiba omusulo ogenda kuwulira ebinywa bya wansi nga bicontractinga nga bikwata then ne bimala ne bitanga omukka ogutadde ng'otadde okusiba. Ate ekyo ky'ogenda okukola ng'omusajja akuzina. Omusajja olukuyingiza embolo gezaako okubeera nga oli active. Muleme okubeerawo ng'olinganga ekifudde munanseewa nga kyekigambo kyensobo kale omugogo. Ng'olinga omugogo tewenyeenya ne bakukoola. Okunyoola ekiwato. Omanyi kye bayita okunyoola ekiwato? Ekiwato tukinyolerako wansi ate tukyolako ne ku musajja ne tumuzina. Nabasomesa dda sitayiro z'okuzina abasajja impetitive. Okyusaako bukyusa n'oddako wano n'oddako wali abalala w'ogamba nti ekyo ky'ogenda okukola oyigayo ka sitayiro kamu ne weesiba kwako n'obeera kwako ng'olinga agamba teriyo sitayiro ndala yonna gy'osobola kwasaganya. Omusajja mu kwasaganya awulire nti ddala ye omuntu gwendiko ddala kituufu y'oyo. Omusajja muleke akuzine awulire nti ye omuntu gwendi okuzina y'oyo. Like beera omuntu asobola okumuwa ekyo ky'atalifuna mu balala. Beera omuntu ow'enjawulo asobola okubeera ng'asanyusa omusajja mu buliri. Yiga okunywegera omusajja ng'akuzina. Ekyo nayo kizibu kiri awo mu bakyala abasinga. Abamu temumanyi kunywegera, abamu mutya, abamu ojja kumusanga nga ate bw'aba anywegedde ayonoona bwonoonyi. Mweyigirize. Jjo twasomye ku kunywegera omuntu oba okubeera ng'okuba kiisi.
twabisomyeko bikebereko biyige bannange invest in your time like invest in your man and your marriage kambabuulire ku internet kuno kuliko ebintu bingi muyina smartphones naye oba bagamba ngo nze sijja bikola bagamba musajja mulaga obukodyo bwonna nze ngaafaaki sijja bajja kubumulaga ajja kulekawo oba sikyajja kulekawo obeere nga yakuwasiza nju ate okulaga omusajja obukodyo tekiyamba musajja yekka nti bannange omusajja kati yajja kunyumirwa nnyo naawe kennyini ogenda kunyumirwa yiga okumodoyera ku musajja yiga okukola feesi ennungi naye mugenda ne babazi nawe na feesi n'ogifunya n'efufubala n'ebeera nga terabikwako n'obeera ne feesi nga tenyuma kutunuulira omanyi feesi atanyuma kutunuulira nganti yonna etunula bulala omwagalwawo n'atuuka okwebuuza bannange tuli ku ki leero gwe nazinyaali biki mukwano muyige okwebeereramu mulekerawo okulowooza nti omusajja buli kimu yalina okikwasaganya mu kitanda enzisaayo yokka abalamu beera musanga ebibata essenzesa ennungi ate woba ogambye kusikina tokwata bikwate bannange muve ku kusikina okwekikwate kubanga kumenya obufumbo kutta feeling gwe maama kyogamba nti ddala twogera amazima era nze nabagamba abasajja woba olina omukazi nga mukazi wo buli bw'omuzina asikina ekintu kyekimu weekebere by'omuzina tebiwooma tosobola kuŋŋamba nti basobola okuzina n'osikina ekintu kyekimu leero n'enkya ne luli tekisoboka it is impossible feeling za njawulo waliwo ngenda okuba nga ndi mu mood waliwo ngenda okuba nga siri mu mood era nga nsikina kyekimu waliwo ngenda okubeera nga otutte zimangweno waliwo ngenda okubeera nga tuli mu kasiro era nga nsikina kyekimu it doesn't make sense tekikola makulu tosobola kyusaamuko gezaako okweka konyumirwe osobole osikina ebyaddala sikina sikusikina busikinyi nti sikina nedda gezaako okulaba nti nyumirwa ntya omusajja simuwulira kanoonya omukira mumanyi kye bayita okunoonya omukira nti wegukuba mu mana nga toguwulira weegezaako okwekyusakyusa ogunoonya owulire wewa wegukwatira ku kisenge n'obeera ng'ogutayimingiraawo tova wuuli nogaaka ne positioningire waneeno n'omusajja osobola okumuyambako nga bw'onyoola ekiwato naye ng'omukira okitegedde guli ku kisenge gunoonye toguleka kubeera nga guwandali nga abasajja abamu tebamanyi newoomugamba nti bannange bazina mu bisenge by'emmana ak'ebisenge munzikirize nka highlighting bannange ebisenge si bisenge luumu emu luumu bbiri ebisenge by'emmana bye twogerako mpoziko nga waliyo ebirala naye nze senga face byemmanyi bye bino walls ebisenge ebyesigamwako nti ekisenge ky'ennyumba like yesigamye ku kisenge ebyo si bisenge nti waliyo ekisenge ekyabagenyi eky'abaana tebiriyo beera muntu asobola okubeera ng'owoomerwa omukyala owoomerwa omusajjawo ate naye ng'akuwoomerwa beera mukazi ow'enjawulo ng'omusajja asobola okubeera ku mulimu n'akuloboozaako ng'ayagala kudda waka kuzina naye abasajja bammwe kakati batuusa mukolo akomawo ng'ayagala kubeera nga akuzina byakuzinye yeebake si nti ayagala kuzina nti alina obwagazi oba nti alina ennyota y'okuzina naye kuba munnange alina okuzina kubanga oli mukyalawo mulimu gwe kati weewala ebintu ng'ebyo leka omuntu akuzina nga byakuzina bya ddala nze naye nsigala nga nze senga faith 256 mbeere bulungi tujja kuba twogera ku bukoli bwe tusobola okukozesa awo nja kukolayo ka vidiyo akalala musubscribinge mulayikinge mukomentinge omukama banjagalire abankuumire temujjanga okwo baagala nnyo bantu bange Yeah.